Namungi w'omuntu akedde Nawancha okweyiwa ku kanisa Katwe Matters okwetaba mu kusaba n'oluvannyuma basobole okulonda okw'okukyusa obukulembeze mu kanisa eno. B'ofiisaazi ekyo kye twakaanyizaako mu kikole. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Reverend Kaloni Magala Musiiwufu ng'onaakubiriza Abakristayo obutenyooma bafubenga nnyo okubeera ku mwanjo wamu n'okuyiga okwekkiririzaamu. Reverend Magala abadde ayambibwako omwawole w'ekkanisa eno Reverend Emmanuel Lutaaya wamu n'amyuka Vika Flobia Sebunnya. Kale bye mukola bivaamu ebintu ebirungi nebisaasaana Uganda. Temwenyooma mwe abatono bwe muti muyinza okuvaamu ekintu ekirongoosa Uganda. Mu ddubire yagwamu Uganda yagwa mu ddubire batemumanyize mbategeezezza yagwa mu ddubire abantu tebakyafa ku bannaabwe. Tebakyafa ku bannaabwe. Ekisembayo oluvannyuma okusaba nga kuwedde bazzeeko okwetegekera okulonda abakulembeze abajja mu bifo eby'enjawulo. Enteekateeka zonna zibadde zikubirizibwa omwawule w'ekkanisa eno Reverend Emmanuel Lutaaya. Mbasaba buli amanyi nti agenda kubeera ku kulondebwa ayingire. Okulonda kubadde kwa bbugumu nga ne wankaaki w'ekkanisa aggaddwa wamu n'emiryango egiyingira munda okwewala emivuyo mu kulonda kuno. Abasirikale babaddewo okutebenkeza ekifo kino era obwedda beetala. Buli mukristaayo abadde ateekeddwa okwetaba mu kulonda kuno yaweereddwa akatabo omuli obukonge bwe babadde bakozesa okuwandiikako amannya gaabo be bawagira. Oluvannyuma lw'okwetegereza nga buli kimu kiri ttereere nga nnyindo ya nte, abeesimbyewo buli omu aweereddwa mukisa okukuyega abalonzi. Okukuba akalulu kwe kuzzeeko era ng'akalulu kano kabadde kaluŋŋamizibwa omwawule Emmanuel Lutaaya. Akalulu nze ebintu ngenda bitereeza. I'm a double trainee. I'm a nurse midwife. Wabaddewo amannya agateereddwa ku mukutu ogugatta Abakristaayo nga basabibwa okulonda amannya ago ekijja Reverend Lutaaya mu mbeera. Omaze okuwandulwa. Bwe liba nga liri wano omaze okukola ki? Okuwandulwa. Ekifo kyakulira ebyokubuulira enjiri mu Katwe Matters kiwanguddwa Peter Segawa. Kwe kutuukiza byonna ebyali byasoba mu biseera bya COVID n'okusingira ddala Abakristayo abangi ennyo abaagenda nga bakyali eyo ebbalibbali be tugenda okukomyawo. Tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo ezirimu enkulaakulana ku kkanisa eno wamu ne mu Bakristaayo bonna mu bukulembeze bw'Oweekitiibwa Dr. Gaston Lentake. Kino kiwalirizza Abakristaayo okumwesiga ne bamukwasa ekifo eky'okuvunaanyizibwa ku bibugagga by'ekkanisa eno okugiteekerateekera wamu n'okugikulaakulanya. Kale katugende maaso. Mukama mpadde ekiseera era mpadde obuvunaanyizibwa okukulembera okulaakulanya n'okukuuma obugagga bw'ekkanisa. Nja kufaayo nnyo okulaba ku mulundi guno ng'ettaka lyaffe lye tulina ery'emirundi ebiri esatu tulikulaakulanya kubanga tulinawo n'essente ze twatereka emyaka egiwera nga twagala nnyo dikulaakulanya. Tulina community center yeriko essomero eriko n'ekifo ekitaliiko kitundu kya ssomero kye twasaba City Council ne tugamba ntwawule ebyapa owali essomero ne tusobola okukulaakulanya ekyo omwaka guli gwe tumazeeko twasobola okukikola. Ate ye mukozi munnaffe Lameka Patwa Disani talabizza ku njuba gw'abadde avuganya naye ku kifo ky'owamawulire ne social media mu Katwe Matters. Otuviridde ku kanisa eno ng'okulonda kukyagenda mu maaso olw'ebifo ebingi okugirako ababyegwanyiza. Ebibiina byonna tugenda kuyimirira nabyo, tugenda kuyimiririra wamu tulabe ng'ebibiina byonna bitambula bulungi. Twebaza obukulembeze buno bwe tulonze katusabe Mukama atutwale mu maaso olw'ebyo byonna ebirondeddwa. Nti for the first time kyaki erowoozezza ku bantu abaliko obulemu kati nganze alondeddwa okuba omukulembeze waabwe nebaza Katonda kubanga ekyo naffe kituweereddwa. Nebaza nnyo Abadde TV nti mubaddewo. Oluvannyuma lw'Abakristaayo mu kkanisa eno okusalawo ne balonda abakulembeze abajja kimazeewo oluvuuvumu olubaddewo mu Bakristaayo n'ebyokugiwanduukulula ku lukalala lw'amakanisa agatwalibwa obulabirizi bw'ennamirembe biweddewo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.